Poliisi etandise okunoonyereza ekivuddeko omuliro Nabambula ogusaanyizawo akatale k'abasuubuzi ak'ekajjansi mu disitulikiti Wakiso ogukutte mu kiro ekikeeseza leero. Omuliro ogwo kitegerekise nti gwatandise essaawa y'omunaana ekiro mu Mattansejjere wabula we gwavudde wabadde wakyatankanibwa. Ssentebe w'ekyalo ekyo Kajjansi Serobi omusangibwa akatale Sebadduka Faizo agambye nti emmaali y'abasuubuzi yonna etokomose nti era newankubadde poliisi etuuse oluvannyuma n'ezikiza omuliro kyokka byetaasizzaako bye bitono. Awanjagidde gavumenti edduukirira abasuubuzi bano kuba tebalina we batandikira. Naye kiteeberezebwa nti omuliro gwina mu makkati we gwavudde ewatundibwa ebyobuwangwa wawaayidde nnyo n'ebbiimu nejja n'egwamu. Bino bbiimu nga bwala zazimbe ez'obutale ezo n'emiti gyonna era weereere tolabawo kintu kyonna. Ate wateeberezebwa nti wavudde omuliro ate wo wakyali nti bbiimu weeziri olaba nti omuliro si mungi okutwaliza awamu. Naye ng'emmaali y'abantu etokomose yonna eweddewo. Nkubira maama Nabbanja Omulanga Ssaabaminisita Robina Nabbanja asobole okuba nga adduukirira abantu b'e Kajjansi bano. LC3 wa Kajjansi Town Council Bashir Kayonda agambye nti kizibu okuteebereza nti akatale kano bakookeredde bwokerezi kuba akatale kano ka disitulikiti Wakiso. Agambye nti mu kiseera kino baakutuuza olukiiko olw'amangu basalire wamu amagezi ku ngeri y'okudduukiramu abasuubuzi abo. Kumbeera oba tuyite kulagajjala muno tetuyinza gwekuusa ku masannyalaze guge mazima kuba singa gabadde masannyalaze wandyesanze ng'obuyumba bukoze eki buyidde naye omuliro gutandikidde eri muki mu stores. Anyway kyemmanyi nti embeera eriwo tewoomya nakabululu. Abazadde babadde mu nteekateeka yakuzza abamu baana masomero. Omuzira kitale n'asobola okuvaayo for the immediate solution kuba eyo ebeeranga first aid. Nga gavumenti oba town council oba ne district nga tezinateekinga gundi yaayo. Era mu ssaawa zino essatu tugenda kuba ne meeting tulokaze wamu amagezi tupira embeera y'abajjajjaffe ey'okutereka ssente mu nsuwa. Kati mu budde buno kati abangi kyemmanyi abamu bajja nakutya okwogera nti ezange zifudde naye nga kyemmanyi ekituufu nti bangi bafiiriddwa ssente ne ssente enkalu zennyini. Abakulembeze mu bitundu ebiriraanye omugga Katonga ku luguudo olugenda e Masaka bazzeemu nate okuwanjagira gavumenti eyanguyiriza eddimu ery'okutindira omugga ogwo ebyentambula biddemu okugonjooka. Newankubadde ekitongole ky'enguudo ekya NRA kyabadde kisuubizza okwanguyiriza okuzimba olutindo olwo okusobozesa ab'ebigere n'ab'emmotoka obutono okuyita we bukeeredde leero nga tewaliiwo omulimu gwonna gukolebwa. Omusasi waffe Patrick Serugo atuuseeyo. We bukeeredde enkya ya leero nga tewali mulimu gwonna gwakoleddwa okuzzaawo olutindo lw'omugga guno olwagwamu era tewali mukozi yenna wa byanguudo ali mu kifo kino wadde tractor yonna. Ekiriwo kyokka ge mayinja ga hardcore ab'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga kiyunula ge baayiwawo sabbiiti ewedde nga bwe baali baakagatuusa ku lutindo agamu baagayiwayo wansi mu mugga wadde kumpi gaabulira mu mazzi. Mpozi enkyaleero waliwo omusajja Omuchina atuuseeko ku lutindo ng'ali mu mmotoka ya buyonjo ekika kya Toyota Nuwa azze n'omukyala olumaze akabanga katono ne bavuga ne baddayo. Abakulembeze ba town council y'ekayabwe empigi okubadde ssentebe wa town council eno Kasule Zedi n'omumyuka we Ssenyondo Maliseeri bakedde ku lutindo luno lwagwamu. Kyokka Kasule Zedi agambye nti okusinziira ku kyalabye abuusabuusa nti omulimu gw'okuzzaawo olutindo luno gunaakolebwa mu bwangu. Nkeddeko wano ku mugga Katonga ku lutindo owaayonooneka oba owaakolaki owaabomoka. Naye okusoomozebwa kwenfunye ng'omukulembeze oba nga mmeeya nti baatugambye olunaku lw'eggulo nti mu nnaku 5 bagenda bakuba bamaze okukola ki okukola ewantu wano ng'ab'ebigere bayinza okuyitawo n'ab'obumotoka obuti. Okusoomozebwa kwenfunye nti olwali tulina abantu baffe bagenda okuba nga bagenda e Namugongo nga balamaga tubadde tusuubira nti abantu abagenda kweyambisa ewantu wano okukola ki okuyitawo. Naye nze ndabiddewo ddala nti wakyaliwo enkola ennafu ddala nga tegenda kusoboza kukola ki kula abantu abo nga bayitawo ab'ebigere okugenda Namugongo okukola ki okulamaga. Bwe mbadde nsabira nti baali badde bakola kyonna ekisoboka
okulaba nga baddaabiriza awantu wano kubanga bizinesi z'abantu mu kalabwe zifiiridde ddala ku luguudo lwa Masaka Road. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Alan Sempeebwa yategeeza CBS akawungezi k'eggulo nti mu nnaku ntono nnyo olutindo olutambuza ab'ebigere n'emmotoka entono lujja kuba luwedde. Kula CBS nze Patrick Serugo. Zigenda kuwera wiiki 2 okuva olutindo lw'omugga Katonga lwabomoka ne lugwamu wakati mu nnamutikwa w'enkuba baddafukomuka ennaku eziise ekyaviirako omugga ogwo okuwaguza ne guziba oluguudo mu Asanyizawo olugenda e Masaka. Kakano ebyentambula bisannyalavu ku luguudo olwo era abasaabaze balina kwekolobya nga bayitira Sembabule wuuyo Gomba ne bagwa Empigi, abalala basaabalira ku mazzi okuyitira e Bukakata ne bagwa e Nakiwogo mu kibuga ky'Entebbe. Ebyo nga bikyali bitya abatuuze abakozesa oluguudo lwa Kanoni Misiji Mityana batabukidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA lwakulwawo okussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okukola oluguudo olwo. Mu Gwokutaano omwaka 2021 President Museveni yalagira UNRA okukola endagaano ne kampuni enzimbi ya Zongmei Engineering Group etandika okukola oluguudo olwo oluva e Kanoni mu Gomba okutuukira ddala e Mityana. Wabula kakano tewali kyakoleddwa. Ebbaluwa yawandiikibwa Mwami Museveni yategeeza nti kampuni ya Zongmei ye yalina okuteeka ensimbi mu mulimu guno oluvannyuma gavumenti ebasasule mu kibanja mpola. Ng'ogyeko embeera y'oluguudo luno embi, abatuuze bagamba nti luzingamiza emirimu mingi nnyo era nga okutwaliramu ebyentambula bizibu nnyo. Tuyina ebibuuzo bingi nti oluvannyuma lw'emyaka 2 n'okutuusa olwaleero tetulabangawo kabonero konna wadde akatono ennyo akalaga nti nno oluguudo luno lugenda kukolebwa. Omubaka akiikirira Busujju mu kikoleggwanga olukulu David Luchamuzi Kalwanga era nga be basinga okugabana ettundutundu eddene ku luguudo olwo agambye nti enfunda eziwera zaabanja Ssaabaminisita ku luguudo olukolebwe era nga amusuubiza nti lwakolebwa naye bikoma mu bigambo. Kubo eryogerebwako lyakafuluma emirundi 2 nga Pulezidenti alaga obukakafu nti ligenda kukolebwa n'akagenda ku fulo emirundi 2 nga nkakasibwa Prime Minister nga nkola demands ez'enjawulo ku luguudo oluva e Kanoni okujja Ebbanda okujja Emaanyi Misiji mpaka Mityana ku ddwaliro. Oluguudo olwasuubizibwa ne luyingako olumu ne mu bajeti emabegakaawo ne batuwa ebbaluwa tetwagala okukakasa. Pulezidenti yatuwa kiro kitwala omunaku yavunaanyizibwa ku bbaluwa eyawandiikibwa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Nice Ntangawizi tea, amajani kawomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa. Saako Nice Curry Powder akanza alikolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS nga bali wamu ne Shana Herbal Gentle Wash akuziyiza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo. Amwetaaze musange mu supermarkets, pharmacies ne cosmetic shops zonna. Yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Musango okujjawo akapande akalaga ekkubo nga munnamateeka Jeremiah Keyamwanje bw'annyonnyola. Kimenya amateeka okusinziira ku tteeka lya KCCA erikuuma obutebenkevu n'amateeka mu kibuga erya 2006 omuntu yenna nga talina luvunaanyizibwa bwa KCCA okukyankalanya oba okujjawo akapande akalaga ekkubo oba akapande konna mu kibuga akatebwawo obuyinza ku kkubo oba mu kifo kyonna eky'abantu era omuntu bwazza omusango guno bwe gumukamuvi asobola okutanzibwa emitwalo naawe okusibwa emyezi 2 oba okuwa ebibonezo byombi. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga atendereza yali Pookino omubereberye ng'obubaka buno bwakazibwawo omugenzi Frederick Mulindo owa Lukejje olw'emirimu enfofoolo gye yaweereza Obuganda ne ggwanga lyonna okutwalira awamu.
Mubaka bwe obusomeddwa omwami wa Ssaabasajja w'essaza Buddu Ppookino Judy Muleke mu kwaba olumbye lw'omugenzi we Frederick Mulindo Alukejje Ennabyewanga Nkoni mu Buddu. Katikkiro agambye nti omugenzi yakulembera essaza Buddu emyaka 13 egyekutte okutuusa bene lwe yasiima n'amummuza kyokka nti yaliko omukolo gw'amaanyi nnyo abaliwo gwe basaanye okukuuma. Samuel Muyizi munnamateeka wa kkooti ya KCCA yayasikidde kitaawe Mulindo Alukejje era ono Katikkiro amukuutidde okukola ennyo n'okwebuuza ku bantu abakulu okumulungamyanga. Antumye okuyozaayoza okufuna obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ne banno b'oli nabo. Antumye okusaba obeere ettaala nga kitaawo Mulindwa Walukejje bwe yali. Awo nno akusabye okuuma ekitiibwa ky'oyo eyakuuma ekitiibwa ky'ensi Buganda. Akutegeezezza nti olina ebigenda okusoomooza ne banno, naye agambye nti omukulembeze abeera mu maaso, omukulembeze taddingana bizibu, ate mampenda ezinaamuvuunusa ebyo byasanze nga bimusoomooza. Akusabye nnyo weeyunire abantu abakulu okuwanga amagezi, ate era akusabye banno obakumeekume bulungi. Ku lulwe Ppookino Judy Muleke agambye nti okwabya olumbe empisa ya nsi era ya nnono wano mu Buganda ne yeebaza nnyo ab'ennyumba eyo olw'obutayabizaawo lumbe. Tuba tuzze kuyisa bivu, tuba tuzze okunyweza amateeka agatali mawandiike. Awo nno abasumika ebintu ebyo ebituweebuula tubirabuukirirenga. Omuloodi meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yasinzidde ku mukolo ogwo neeyama obutassa mukono okutuusa nga bakutte obuyinza bwekoola bannayuganda abayaanira enkyukakyuka obutatunula butunuzi ku ebyo bigenda mu maaso. Balwanira bulwanire kyemuva mulaba nze bagenda ne bagamba Lukwago wa ntalo era bano baluyimba ziyamba ono deputy executive director si kiruma mu musewolo mugamba ndi wa ntalo era olwaleero tutudde wano naye tuddeyo kugugulana ku byanguudo mu kibuga tuddeyo ali wano tuddeyo. Omukolo guno oluvannyuma ogwafuusa olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi era yaliko omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka w'ekitiibwa Mary Babirye Kabanda ng'emuwanika w'ekibiina kya DP yasabye ab'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti naddala aba NUP obutatwala DP ng'abalabe baabwe mu lutalo olw'okukyusa eggwanga lino. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero Brenda Nabukenya yatendereza omugenzi wa Lukejje gwe yagambye nti ayagala nnyo ensi ye, yali musajja wa mazima era mwenkanya n'asaba abantu ba Buganda obuteetundako ttaka lyabwe. Omukulu w'ekika ky'Engabi omutaka jjajjaffe ow'akasolya k'ekika ky'Engabi omutaka Nsamba yagambye nti okwabya olumbe kye kimu ku binywezezza ennono za Buganda kwe kuwabula nti engoma ya Namunjoloba tekuba mubaka. Omulabirizi wa Central Buganda yawumula Right Reverend Dr. George Sennabulya eyakulembeddemu okusabira omusika yagambye nti ekkanisa egenderera kutereeza ebyo ebyasoba mu mikolo egy'ennono n'agamba nti omukolo gw'okwabya olumbe gulina kukolebwa mu musana. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze bangi ddala mu byobufuzi mu kanisa ne mu bakaka ba Buganda. Abatuuze ku kyalo Bitajjula mu ggombolola y'e Katwe mu disitulikiti y'e Ssembabule bazuukidde ku bunkenke obutali bwa bulijjo ekintu ekitannaba kutegerekeka bwe kitulise nga bumu ne kivaamu omusinde ogw'amaanyi ne kijja kisibira munda mu nnyumba ya mutuuze munnaabwe era abaayo bali mu kwesaasaba gw'okw'amaanyi. Ekyalo ne gye buli eno kiri mu kwewunaganya ekintu kino gye kyavudde nga mpawo amanyiiyo. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito katuwa ebisingawo. Semaka Protazio Semujusaako omukyala we n'abaana 5 be babonedde awatono okufiira mu nnyumba ku ssaawa 9 n'ekitundu ez'ekiro ekintu mu ndabika ekisongovu nga peeni bwe kyakubye waggulu ku nnyumba ne kiwummula amabaati emmanju olwo ne kyesolesa mu kisenge abaana we basula ne kisimawo ekituli era ne kiremeramu. Muzeeyi Protazio Semuju ategeezezza nti ekintu kino we kikubidde ennyumba ng'abaana abadde yakabazza ku ssomero nga ne mukyala we yagenze gy'akolera n'agamba nti ye Katonda amubiseeko kasubi. Nabadde ndi mu nju
sawa nga mwenda ogw'ekiro n'ekitundu nga nempulira emundu ng'evuga ne ndowooza nti emundu ezo oba ziri tuddawo ekintu ekikuba nga kitutuma ekintu ne kikubwa mulundi gu nagenda kulanga akantu kawuuma nagenda kulira ku nju waggulu nekikkata ku nju ne kiyingira munda nga okusooka nabadde ndowooza nti ababbi banzinze nenjijako amataala konna n'egwembenga gyawo nengaakaniiniire ndabe ekinaddirira ku makya nenzigulawo netandika okukebera ndaba neetoolola ennyumba neetoolola sitoowa neetoolola ndabe ekintu kyakubidde emmanju ekituli kiri mmanju ku nju ne kigguka mu kisenge nengenda mu ddiiro ery'emiryango nengenda okukebera mu kisenge abaana gye basula nga ndaba okutulya era kituli kyekyanyamirizizza nga ntuula mu kituli waggulu neŋŋamba nabadde nfudde ekituufu ezo yabadde mundu balina bolaba bali kubye nti nekiwumula nebikiwumudde bitunudde wansi nentuula neetegereza neŋŋamba ekintu kino kiri mu nju kati katonda agenda okuŋŋamba nti tunula wansi w'ekitanda wali olabe nagenza okulanga oguntu gulya gwakubisimizi egubomola negusima negulemeramu guntu gukompola gulinga gwonna kati guntu guli gusongole bwe guti kakubidde ddala abaana bebakira ddala bwe bati ebitanda bibiri wekikompola wekyagudde ab'ebitongole by'okwerinda batuuse mangu wano weewaawo baganye okubaako kye boogera era bano babadde bajuliza kimu bannaabwe abeekasijjagirwa mu balakisi nga bwe bagenda okujja bazuule obutuufu bwakyo era basabe muzeeyi Protasio okusibawo n'obutakkiriza muntu yenna ayingiramu. Nze Jimese Kabiito ku lwa CBS wano Katwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice, nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Manchester City ya Bungereza yongedde okukola ekyafaayo mu mpaka za Premier League bw'ewangudde ekikopo kino omulundi gwayo ogwokutaano mu bbanga lya myaka 6 gyokka. Manchester City erangiriddwa kuba nnantamwega wa Premier League season eya 2022-2023 oluvannyuma lwa Arsenal babadde batunka ku kikopo ekyo kubwa Nottingham Forest goal emu ku bwereere mu kiro ekikeesezza leero. Kino kitegeeza nti Manchester City yawangudde ekikopo kino omulundi gwa kusatu ogw'omuddiringanwa nga Manchester United gye yasembayo okukikola mu season eyaliwo mu 1998 ne 1999. Manchester City kakano esinza Arsenal obubonero buna mu kiseera nga Arsenal ebuzaayo omupiira gumu gwokka ate nga Manchester City ebuzaayo emipiira 3 era ekikopo kino Manchester City kigenda kugikwasibwa olwaleero nga bamaze okuzannya ne Chelsea. Man City mu kiseera kyekimu erwana okuwangula ebikopo ebirala ng'eyayaanira ekya FA mwegenda okumegganira ne Manchester United mu luzannya olw'akamalizo ne UEFA Champions League mwegenda okuttunkira ne Inter Milan ya Italy. Empiira ebirala egigenda okuzannyibwa olwaleero West Ham United egenda kuzuuzuma ne Leeds United ate Brighton batunke ne Southampton. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Poliisi etandise okunoonyereza ekivuddeko omuliro Nabambula ogusaanyizawo akatale k'abasuubuzi ak'ekajjansi mu disitulikiti y'e Wakiso omuliro okutte mu kiro ekikeesezza leero. Abakulembeze mu bitundu ebiriraanye omugga Katonga ku luguudo olugenda e Masaka bazzeemu nate okuwanjagira gavumenti eyanguyirizeeko eddimu ery'okutindira omugga ogwo eby'entambula bigonjooke. Abatuuze ku kyalo bitajjula mu disitulikiti y'e Sembabule bazzuukidde ku bunkenke obutali bwa bulijjo. Ekintu ekitannategeeka bwe kitulise nga bbomu ne kivaamu omusinde ogw'amaanyi olwo ne kyesolossa enju ya mutuuze munnaabwe era abaayo bali mu kwesaasabaga. Ge mawulire nkyaleero aggundegunde omuteregga.